Abatuuze ba Mirimu Zone Endeje Municipal y'e Makindye Ssaabagabo baguddemu entiisa we basanze munnaabwe Fred Musoke okumpi n'ennyumba ye ku makya ga leero. Fred Musoke abadde atemera mu Jebukulu 68 abadde atera okukeera okugenda okusuubula ebyennyanja nga n'olwaleero bwe yakoze abatemu we bamutidde. Omutuuze munnaffe agambibwa okuba nti yabadde ava ku mirimu gye n'alumbibwa abantu abatamanyikiddwa ne bamutuusaako obutemu. Yavuddewo leero ssaawa 10 ng'ali ne baketi ze ng'agenda suubulanga bulijjo. Omulambo gw'ono gusangiddwa mu kasiko. Nazara yankubidde n'aŋŋamba nanga taata wo bamuse naye nze mbadde sirina kyeme kati nange kemutegedde nenkubirako abawalabe abatannabi. Abatuuze obuzibu babutadde ku masannyalaze agaavaako mu kitundu kyabwe kati wiiki nnamba nti kino kyongedde obumenyi bw'amateeka obususse. Abayaaye bangi mu kitundu basiba ne babata okitegeera obuzibu bw'amasannyalaze n'enzikiza nnyingi. Ababbi bangi bayitirivu nnyo bamenya amayumba buli kimu babba batwala buli kimu batta. Oyinza n'okuba otambula mu kkoona agusikako essimu bw'ati. Wano waliwo enzikiza nnyingi nnyo transformer zaafa. Tukubye amasimu ngaffe abakulembeze tebatuwulira ate nga juzi bajja ne bajjako ababbi b'amasannyalaze. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango agamba batandise omunyigo gw'abakoze ettemu lino. Waliwo exhibits gye tuzudde, exhibits za number plate, eno number plates eza pikipiki egenda kutuyambako okukola okunoonyereza kwaffe nga tugendagezako okulondola bano abasse omugenzi. Poliisi era erabudde abasuubuzi abakeera ku makya okuba abeegendereza olw'abamenyi b'amateeka abayinza okubataayiza mu kkubo okubanyagako ebyabwe n'okubatuusaako obulabe. Naye kutambula ssaawa 10 ne ssente abazigu bano bayinza okuba bakulondola ne bakumonitale nga ne bamanya nti oyo musuubuzi akola bweti buli kiseera ava wano ssaawa bweti awo bayinza okugwako ne bakuba. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa.